La Villa tonight. Akafa kwa madisi kama yaguka amnaziri. Ne DOP wange munanga manyi buli kifo. Yakambia vitu bimanyange ebyo. Andese misini. So I wanted to take you up wengine mbandingi nokola rehearsal so that sitambula nnyo. True. And ila washifa msisi. You know Shifa Msisi? Yes, washifa msisi. Waliwo marish gundi dukali then the rehearsal space. Kati nga nyatu genda mu rehearsal space. Nenirabira had forgotten to Muslim. So ali mu Idi. Yes. Yeah. But still abagenda okola rehearsal bagenda kugenda yosawa 10. So after here wengine nena wetaga rehearsal wachikuba nanti bengenda okola nabo sikola nko nabo so mbali no bayigirize benjagala. True. Yes. True. So naye bwe mangena na guitar yo kamba set rehearsal but neta okuba nabo na band. So I need those moments whereby they get to understand. Me, it's more of essence. If you get to understand what is going on. Yes. If you no call mistakes izo. They can solve them. Ate fresh what was it? How have you been? I'm okay. Been okay. No limuzibu okufuna mama linga sabulyanga bi. Munange wewonye. Me, the best place to hide is in people. I hide in plain sight. Sambala nnyo bisasa mazaba njagala I just dress down and then ntambuka okutambula abantu bwamu abalina engero z'ennyonyi. Seranga mbira abantu abangandi simple. Nekati mwe baseremu mwe basitamu n'okwanga olina okuvayo ng'otukanga mukaawo. Ate kali nze. Olina shades zinako wipers. Bwe nabakanga ate engero nazinyumya ndya. Mwabazimpa. Then we muzimpa nzine nzibaddiza. Okay. Yes. That's what I do. That's how I do it basically. Keneth Mugabi bavaawa azimba muzaala Mulago mudwali tekiri ku birth certificate chekitu Mulago Kampala ina kuzo byachika mukatidiko Kampala but Mugabi avaawa Mugabi yakulira ku Salama Road olugolo that famous road naye waliwo bayitawo Kiyumba stage Dubai zone kwegamba nze kuva buto I was destined for greatness kubanga wali ku Dubai zone abalala balina zone simanya zones bazita batyawa nengo mu Dubai kakulu nnyo okitegeera mwana kwanga Dubai but anyway kulidde ku Salama Road waliwo ekikomera kiryawo kinene kuliko omuwafu bayita wa Nnalinnya manyi waawo ekiwafu ekyo kiruddewo nanti yes katuma munda mu kikomera omwe nakulira but most of the times I spend most of my time at school boarding school naye nga gyenzaalwa gye banziika Budondo yewa Jinja district yes Buyala n'otukaawo n'obuuzeebwa Mamidwege nakutwalawo wali so buno mama manyawo kanawo manyiyoko manyi wagera nikisana ogendangayo kewaka manyiyo olulimi olumanyi olusoga simanyi dogera bulungi naye okuluwulira nduwulira yes kubanga saakulirayo saakula na muzeeyi wange nakula na mama wange yali mu Bejja we Buganda eriwe ekikono kukakana olisava mbuga yenyini bambi naye kali mama galamidde eri mu mbuga ye Kaguru iliyo Mende yes jagalamidde yakuzibali muli abana bamika as in family ewa mama obe wa taata no specifying mzadde bambalira nzalo bere wa mama aba tuli babiri yeah gwe n'omulenzi omulaba n'omuwala mukulu wange gwe kagalanda ka mama ekyo kyali awo kutibula stage munaye yakireta chobola bosoma nyengero engero za jaji azikusomera ngo mama yenyini CBS nawulizanga nyo CBS ekyoto then nengena nesoma Oluganda nze mi languages zinyanguyire wembani kati ndi mukundi space eyo kinyanguye kwa kachinga mangu kati nze Oluganda ate right intriguing anyo naye soma n'Olufalansa my O level nga ndwagala nnyo then but naye Oluganda racing okutwala everything and nayiga okusoma Oluganda basically I was in P2 oh yeah nga nsoma Bukedde nga muzeeyi musomera Bukedde so like then in P6 nengena ne malo omujiji guno omusomo gwa Protestant and she could not understand how I did that because nasoka nensoma gwa Bakatoliki ngina okizula ntisiri mu Katoliki Onenge nakumala go gusookera ddala gusookera ddala ngina gumalako ati nali ngumazeeko nga batugamba mugende waka mwite bazayi bamwe biki
that's when I realized siri mu Catholic kane switching nenga nensomo gwa Protestant awaka mwalinga musaba dini ki Protestant nga tugenda nyawo ku St Luke's Church buye yes kati tegandi siri mu Catholic genyumiranga fulo mukutu ogwedde music genyumiranga nga bakubbe ngomula ogwedde kiva mukwatagana ennyo ne John Segawa Omukatuliki obwo kubanga John ayagala nyenze ngoma okuyimba ennyimba z'ekikatuliki and everything so no dayo n'osoma Protestant nze ne mbosoma omukyali mu primary nno ebisinga byonna bina nze yeetumanga ngenda ne mugamba baagala sinate zaaki za musomo toga kumala musomo ki ogw'aba Protestant bagala kuddako emikono kugo nzike yalina Easter then the following Sunday kuba ntwadde ku Easter then mugamba tugenda kumala musomo bagala sente z'omusomo ate musomo ki mugamba tugenda so the following Sunday then yajjako n'emikwano gye yayimba najyo mu kwaya yayimba mu kwaya yayimba najyo mu kwaya they were so happy nokumala omusomo abamu babasindika genda bambi omale naye kati nze yeetuma teyantuma nakuntuma and when nagumala then mostly nalina mbenyume because nakula nnyo ne maama most of the time najimala ne maama but at the same time most of the time sajimala nnyo na maama naye najimala ku ssomero ngoli mu kisulo naye ngoli ne maama nti vidi maama class de maama chachi mama naye nga taata yasasula of course naye taata okusasula ayinza okuba najjayo nakulabako naye maama always taata tiyankyalirako ku ssomero maama yansinga mukunkyalira muzeeyi namusinkana saamala nnyo time naye saabera nnyo naye ne muzeeyi musajja naye mulabulabi mostly mugaye wuli muzeeyi wange maama yiwa bali maama ya beesinkana ku CPS bali baziza misango nedda omanyi CPS tumanyi poliisi ku CPS webasinkana bali muzeeyi yali I think ebiseera ebyo yali RPC oba DPC one of the two muzeeyi yajjawo nga secretary nga avudde Kibuli kubanga maama wange yakulira Kibuli musirikale yakulira mu barracks ekifusa I don't ebintu ebimbuzaabuza ninga yakulirawo Kibuli we yakulira kalosonde abasirikale awo ndowooza we yakulira awo then weyavaawo najja n'atandika okukolera ku CPS kiraba era ng'olaba nti alimu olusirikale muzeeyi ya musajja yali omusirikale maama teyali musirikale just yali yakolako ne ku CID sikyajijjukira ebintu by'emmundu biki bye uniform nga bikutiisa gwe ng'omwana bakulu obiraba nga bya bulijjo okulira mu privileges ezo kati bagomba okufuka nga dadi oyagala kuba musirikale nali okay nakirowoozaako ekyaki ababbi batuyingirire waliwo ajja kumaninga ekusimeeri zibijja nga waliwo ajja but nakirowoozaako ekyo following under his steps nali mu senior 6 nga tujuza job forms however wenatuuka ku campus nalaba waali kuliko music naye ngenda kukola my first choice was community psychology nendaba ku music neŋŋamba nembikyuse ne social music nensiza ku community psychology nenagamba omwana ageze mu mubali ageze kwagamba nange all this mbane kankikole era muzeeyi tiyakola ki olina okugenda okugulirawo bano mwami ono tugenda kugulirawo katono ate nange nokugenda ate mugulirewo era no nani kati wano waliwo 1 2 3 okay yes kati gundi efuka ntono nnyo do you think agenda kujja no azina ya kuyingira ku parking amonda no yini mutwezi yeno neri wo n'endala manno muvira sokave inanga 3 but naye ajja kumala tukwita pause so abaana bangi bala bagala okufaanana nga bataata kati gwe n'osala ono gakangene mu mbali tebatengawo okwogera ebigambo bingi nga naddala taata ogeze mu muziki ogenda kwonooneka waliyo kyeyo okay babyogera
naye what you conviction, I was convicted. I don't know how, I don't know what took me there, but I was convicted it is music. What it is music. My mother and father both were civil servants. So nange kyankakatako in a way by nature okubeera in the same realm. However, obuweereza bwange bwali mu music. Kubanga ye maama omuziki yagukomye mu church. Nze ne ngamba sijja gukomya mu church. Era nakyogera nga sijja gukomya mu church. Namusuubiza nti nja kuyimba. Nina waliwo omwami omu yali mu kwaya. Nzijukira yagamba guli eri onyimba nyimbe za nsi oli mu kifo ky'okujja mu church. Nekirowoozaako ne nga namanyi. Ngenda kusigala ngenda genda eri nyimbire bali kubanga in church abayimbidde mu church obeera boxed, let me just say that. Okay. Obeera boxed and mune church politics. I spent a lot of time when siri kusomera mbere mzee omukyala omukazi era nga tubeera mu church nga how the harmonies. Yeah, I like a cappella music because iringa babeera mu owuliza album yange empya bagita People of the Land kulwa bakasemberayo ddala bakete ensi ensuubize. That's the alright injukiza my mother. Okedako mu church katono. Kalimu church olulabo olwo na at the same time it projects in the future. Yes. Olutandiko ky'okuyingira eno mu nsi like okutandika okubanga otandika okukola sente okufuuka. Nakatandika okukola sente actually. For real? Yeah. Because back in the day, like the few years back when kubanga nayingira campus 2011. Nensoma campus nenvaayo nga kyasomesa ku campus eno muyijja mu field kyanjawulo. So it bit my understanding ngamba manyi kansoke ngende eno mu field nkole bulungi research wange kubanga navaayo nga ngenda kukola research. Nkole bulungi research wange bulungi okola tandika okukola research genda kukola ate ebintu byanjawulo nnyo bibadde osoma like it's like obwongo bwalina engeri weggula nolaba ebintu bingi nolaba netandika okukola ebimisinga. And I'm like, you know what? Sigenda kuyingira wana bangi we bali gye tuyita mainstream gye tuyita kidandali. Kubanga Uganda erina over 50 tribes. True. Over 30-40 ethnic groups. Kati buli ethnic group erina music more than one kind of music. Nengamba aba Nigeria batapinga mu byabwe mu traditions zaabwe ne bakola music. Ogenda mbanagana they do the same. Genda ko Tanzania tarabu. Yes. Ninga no mind nang sigenda genda mu mainstream kano ka bubble. Genda ninga I'm going to exploit. So all those years I was trying to understand the abantu obabeeramu no understand no bawuliriza no tegeera ebiro the seasons no tegeera language kubanga manyo kuchuka no tegeera no projecting no tegeera ekyaliwo no tegeera ekiriwo no projecting ekiri maaso. Then when I started kuandika music wange Chibuno album it was talking about basically naisema nchi akuandikako ninga manyi omukwano monje ku market kati nze kantandike kweyogerako nganze nitandika okwogera ku maaso g'otunga nzijukira bulungi akayimba kwe kajja nali ku Bill Kibuye right now Budget Rubies ku Bill Kibuye nalina mikwano gyange awo bamuyita Isaac Labongo omulala bamuyita Shaban. So kati najyawo ne Isaac ne mugamba ne twaya ku omenga senior 6 vacation muri awo ate wali busy abantu awo wali busy nyonyo nga olweggulo laba abantu balaba ina babira nga bayimiriddawo akasayo bingi pulira. So then I saw a light skinned lady no makeup nga maaso agadiiminze ningamba ono atunulanga otugo tuluma mpulira onadde ku campus netandika okutula ku piano netandika okukwata anamula ko bayimbe ku kikati bivuga byonna bimanyi bikuba nebigira ebisinga ebyo nebyo byenkola nebigira ku campus netandika kwata awo tono suddenly something came in my mind nenzukira omukyalo oyo amaaso g'otulo omwana gantuno tatunulira nze mazima ddala naye ate I just yandaga like it
became clear like as day nti mulabaawo nga nenga ndi ku piano ndina kumulaba nga ntunuulira like I just mizanyo gitukola. I know. So maaso gotulo kibuno omu nali ngeza kukweka akawala kannumyanga nga nkyali mu high school nganje kali ne jekali nambi nali neebase nzijukira nezukuka mulundi gumu nitandika okuwandika oluyimba byonna nambi nenga nzijukira primary nga tugenda ku Luzzi. So enyimba ezisinga zonna zinkwatako. Naaki naliwandika ne omufu nali awo nali waka then Happy K afuwa saxophone yali awo natawoga wataga ekiyimba nga kiri just alina gundi nemugamba ninawo kagundi ka line nemugamba Naaki please be my lover nkomaawo kokakoka kenalina for like a month kokakoka. Then some other time twatudde ku muti gwa ffene I don't know how bigana yajja maybe byonna nebijja netakwandika then akema nekagwa nekagwa just like that nekagwa. I didn't know how it would become this big because mukuwandika Naaki nali nnoonya akayimba kagenda okuba mu club kagenda okuba ku festivals kagenda okuba ng'ondo yavuga emmotoka n'ateekamu n'awuliriza basically an all-round song. Achanga uli wale bigambo mbyokosa noli yanko mulenzi wo mu kyalo alineko zanirida akaviri n'ennyuma nasomera Kibiri primary school n'amanyo ngajjeko ebijanjalo Kibiri primary school eyo ku Busabala road nasomera kati twasoma ebiseera ebyo twasoma n'abaana nga bajjira mu ngatto tebalina ngatto bigere omwana anaba bulungi nakuba kizigo bulungi najja ninga ali mu kagere so bwana twasomanga nabo nga bana basomera ya government nga bana fe nga tusasula I don't know if it has school fees nenga tusasula netusoma netusula mu kisulo nale wa kisulo ninga abadde bo bajja basulanga kisulo si sure I don't know bono zali baso abadde nga bajja bwere ninga basasula mmere yokka kati abamu abatasasude mmere bakakuba kalamba basiiba wao mali kitegeeza omuto ngalabo mulala ali mukulawe nga tafunye so ebiseera ebyo abamu baali bagezi nga bagamba wala emizanyo tusimanya kiriira wamu tojjandya vaawonde ndikulimbye ebyo so twalina kiriira wamu mwenenga gyemutta okutta bwe bate so tugamba vaawonde era kaza vaawonde oyo genda nenga obeera nga obusoba bagende nga ogamba at least kalina tulire wamu kirira wamu baabi abaana kirira wamu yajjira nenga bamba bagamba vaawonde tojjandya kati nga ono tojjandya omwesooka somulaba tojjandya Ngamanya no kasa yempola bwenti nga tondaba ankulimbye kabaddeko kwana yangu wangamako obutobo wali mwana afana ati amtakuja buwu ali reserved ewakanga bela reserved nga baloza sense zanya nakozinyo why because when aberange waka naberanga mbantu bakuru nga me mostly observing when aberanga ku somero I was a bad set free over nga sifayo bansomye basisomye naye nga nefuna nnyo kiboko musikola basinga kubiranga ki kwogera Luganda kituufu bankubira nnyo kwogera Luganda bankubira nnyo okudojinga classes bankubira nnyo kyekirala kibasoka obaluwa ne nali fala biseera ebyo nali fala nnyo nga byendowoozaako kuzanya dduulu kuzanya kapiira guli bayotanga nti sekonde waliwo bafunyanga batefunye obusaati abaana obwo babitanga batyo temwabuzanya nnyo twazanyanga nga usima gaapu noteeka chokolo dduulu then the same gap nga tuteekayo jjaalo twamutanga jjaalo okwata chokolo usanga ine chikuncha choko nenga just jalo then twazanya nyenye nusu otya zozoka suka boti kadi abana naku zimbala bazikuba ku bisenge nefe transport ku bisenge nga osaza ka line watch no gama ne white kasaye tikaite eri
then otukanyuga ennusu awo kati noono alina ogikanyuga egwe kumpi naawe neyo bwaba tugamba oluwa olutana nti oba oluwange ennusu agitwala nange bwendi ayi bannaaye nazanya nnyo era mubuto bwange nazanya nnyo stage wa misinga twejjusa kati olwo oyingira eno okutandika okuyimbira ddala ebivuga bitegedde oyimbi obuyimba buno obuwandiisi oli ku kampasi kati okutandika okuyimba noga ti kakati Keneth Mugabi yali ready atandise okuyimba when was that? Well, first album yange it was more okay njagala kubeera mu industry kubanga ebiseera ebyo industry tiyali nnyo into live music yali nnyo into live music naye ate bano the mainstream lewambye CD ngewambye nnyo kakati nze bwe najjira nga bagamba muziko wabagagga nsuka ne muzeeba yaŋŋamba muziko wabagagga kati ekyo puzzled me nga nze nsimbira bagagga nyimbira matu alina okutuyampuliriza still bagamba wabagagga oyo muziko kati apiringa bali unagenda mbali nimugamba ani abagamba tinagenda mbali ekyo kyanyumye obwongo mutwe so I didn't feel I fit very well in the industry. So what I had to do was naino kweyongerayo recording enyimbe endala so that I release an album. Actually, after this album many years, People of the Land, when feelings into okay now I think now I'm an artist fully. Ntuse wenjagala bandabire. Fema twakulaba sente soka ziri ozijjawa oyinako mu project obwenjawulo ezasooka gye nakola internship my mentor Joseph Kahiremanyi Joe Wakwela yanyambako eyokubiri nayogera ne Pirate Beats era yagiproducing nimugamba ajja kuwayankayo mpola juke nga nkuba gigs ndi mu band nkuba gigs sinafuna nti twagala Mugabi awo nangenda nenyimba endala nengata mu kibuno nengata mu bulala kimya kakibuno kali kasinga kutambula ebiseera ebyo then when I tap Ugandan album when I natandika okufuna kasende why because first of all when I call my first concert National Theatre secondly unatera nkwegomba ku album eyo kwa nkwegomba nawe nansuka kona ngengamba National Theatre watu shockinga tuna okutatulabawo nange nesimanti abantu bebati nesimanti album etambudde wait I didn't know why because the online doesn't reflect so nga ebintu singa kumpazolinga online it doesn't reflect naye ate otudda wali abantu nga bazze even the following year twagenda ku design hub people were like ngamba abantu bava abamanyi nga manji online ngolako 15 likes 100 ekinene nnyo wow smart 70 14 I don't understand naye ate nga otuka wano ku physical abantu bajja music takuba ku radio kamu bubire bubuka kibunomu DJ Jacob Muturuzi ayagala kibuno nimugamba enyimbe ndajeziri orerwange bwato eswa kulimbe kana kikange and I understand back in the day I didn't understand right now I understand nti see music gwenyimba ali mood it's a certain mood nti nakayima kasaka mukwata nga ali mu certain situation takata mpaka nga asanze yakaya yanga ali mu different situation ajagattako bugasi so it's the same thing I do right now so sendo okutandika ozikola obulungi is I think after lockdown that's music we're singing okutambula music yatambula nnyo mu lockdown ndabannange banja sente z'abatwalidde sente zo bangi kubanga Keneth Mugabi ali evo bangi but you have a manager like many abantu abasinga nti like manager kuyambako kubanga atambuza ebintu mu ngeri y'enjawulo I had different managements I had a management soko ku mentoring Joe then mugamba njagala genda wali kati yenga
vision ye teri wali ate nge yange njaba wali nemugamba contract yaggwako nemugamba let me just go wali I don't dream when I'm sleeping. I dream when I'm awake. Even here something can come to me netengo kiraba netengo kizimba ninga ntulwa ntunyo. Yes. When I'm going nyagenda ko wali, so he accepted agenda olabe byonna. That's when I did my first concert year 2018. Then I did another one in 2019 Nene Feza Design Hub and still I didn't feel like I need to say omanyano art omala kufa kituufu kubanga that is who you are. You cannot run away from yourself. You cannot it's for abala bagirabanga career esijirabanga career njirabanga expression. I see something, you write about it, but the young I write I'm projecting into the future so that akayima ne nkaba kaiseke myaka 10 bokawulira you feel like more like Kafero, nga ye awandika akantu naye nga tawandika for now naye ate nga ayogera ku kiriwo naye ate nga sicha projecting amaaso kati if possible I could have done kadongo kamu naye kubuuza kwagije okuba kajitawo kamu that's kadongo kamu anyway that's kadongo kamu kubanga kadongo kali kamu naye ate kadongo kamu yate oli nga as a genre yali muwanvu dakika 14 dakika 17 nyimye mbozi najimalayo 17 zine ngamba kati ze mbozi kanzitemetememu kubanga mu dakika 17 so kutema menyimba nga 5-6 kati nze nga kanzitemetememu nage nembuza ngamba n'omuntu ngamba David Lutalo ayina ebigambo mu lumba lwa David Lutalo lumunsi okujja enyimba zange 3 just nyimba 3 baba kati nze mba nkyusa instrumentation okusobola okujja enyimba ze 3 ayina ebigambo bingi birungi like obalaba nga adibuda nawe yono n'ebigambo ekigambo kimu I can one line like this I can explain it like nimpanika like full paragraph kyavawa twaliwa nenjoga twaliwa try to feeling away to tea byona mbali no big gusa so that I can chobola oli wawuliza akayimba kanga agamba kanyumidde nnyo oba kali muki why nteekamu a lot of feelings emotions ebijjukizo byona emitekamu I put a lot in just one song a lot kikutwalira banga kireka okumala olimba nga lumu engeri osamu obudde obungi sijja kulimba nti kyentwalira bbanga bweriti mulimu ennyimba zempandikidde omwaka mulimu ennyimba zempandikidde omwezi mulimu ennyimba zempandikidde wiiki tulabika tujja muviira kale katusoke tumuviire music nategeera nti nno si nti buli omu agenda kumwagala nga ku mainstream kubanga abasinga bagamba nga otatambula nange onaakola disente simami ki bingi kati nze ngamba manyi album kankitume kibunoomu ebunoomu one at a time ne bwofunayo 2-3 nga bakitegedde one at a time oli patient oli mugumiikiriza nnyo what else do I have to do abasajja basinga tebagumiikiriza no I think that's one of the traits I think I get that from your mom father even father mzee omusajja yali musajja mukakamu naye bwe kitegeeza okwagala omusirikale maama we mukazi yali mugumiikiriza watu nayo baanadde bali lotadde so kati omaze okubeera ebivvulu ofunye olaba nti kitoddeyo did you think about getting a manager or someone to manage you? That's my last, should I say 4 or 5 years ish 3 but ejagungu ujigatako ejakovid ujigatako najo obuzibu wange obadde management because nze njira bulala otya I hire not the other way around. I am the architect of, I am the one with the vision, not the other way around. I am the one who sees that not the other way around. Sigwa ndabira sigwa ngama tukwandika kana kayi sigwa kateeka wano bakakubire wano abasinga obungi obuzibu twasanga obuzibu nasanga ngobeera nono
bagamba kola kino nokola kino and kati gongana ngamba tikola kiri nga tombuuza gweyagala kukola ki kati ekyo kyasinga kunzijako and I realized I am a creator. I create. I don't. Omanyi mu nsi mulimu abantu banjawulo. Mulimu oli nga ye pioneer. Yes. Wa pioneer nekikoma. Bakitwala maaso. Yes. Mulimu oli ayiye nga ajja kitwala mu maaso. Tasa kitandika. Naye nga ajja kusanga oli atandisa kitwala mu maaso. Kati yinze neesanga nga nze akitandika. N'okisitula. Nkitwala ndikusamula. Ina asobola akitwala mu maaso. Kubanga wegendeze abasajja nga bakafeero baatandika. Kituufu wabula baaba. Kati baani abakitwala mu maaso? Baani abakitwala mu maaso? Baani abaliwo kati saazi n'abakitwala mu maaso? Ekibuuzo. So yinze ne nga n'omanyi kandabe abansookawo ndabe baakikolanga batya baawandikanga batya baabeeranga nsaba okusoma waka waabwe kati waako gwe namusoma nasomeramu no wa Western Michael Bolton yes betegereza kati ebiseera ebyo 2008 up to Moze Radio Radio and Weasel bali on top and I'm like I like the way radio did this thing like really asomanga mu engero yes fascinated me naye ate obuzibu namulabamu bwali bumu ng'ebigambo abikyamya atya ng'ekigambo takyogera nga bwe kirina kubeera gutamiiza nga bunoga nti omukwano gutamiiza no like waliwo ensonga lwaki nkulemerako wampe namba y'essimu nkukubuulirengako akawala kagibeerako kagamba gwe njagala siyinza kumutuka ngenda kuteeka ekitambo ekigambo nakikiwulira abiridde ng'engeri gy'abiryamu n'engeri gy'akyusakyusaamu ebigambo nga takitereeza takituuza bulungi nga bwekirina kutuuza nga kyalibadde kitya for example nga ekigambo gatwandika song kwekyani ekigambo kajja kujja but bwobuzibu nanganzi bunamufunanga ng'obulamu omukwata omutereeze olabeko ngalaba naye kitereeze wano kitereeze kibalansinga ekijjo bulungi emunga wakituuza nga ngola just because of the pronunciation kazi nengamba I'm going to focus on the pronunciation wafunayeko olunaku n'omukubira ku kasimu n'omutegeeza why wamutyanga nali nkyezuula omuntu nayinza okwebuza ono yaani aŋŋamba nali nkyezuula nga sinaba kwekkiririzaamu nti why nti maybe I am somewhere nga neetwalanga omuntu nakulya mu society already music temusiirinze kati nange nengamba genda mpola kano kabona omu kwomu until that day